tubaniriza meeting yake. Tubaniriza mu program nze nga bwe ndaba mbadde mpulira amaloboozi agayita meeting konze kye kigenda mu maaso. Eno yenze nga bwe ndaba program tubeera wano buli Sunday ne twogerako gye muli ne tubasomesa bemba nabo wano buli omu ayogeranga bw'alaba okusinziira ku ddiini ye oba enzikiriza ye era buli kimu nga bwe tukikutuusako beero kiraba. Victory Christian Center mu Ndeeba ye kutuusaako program eno buli lwa Sunday wano. Era twagala okubategeeza nti ku lunaku olwokusatu Victory Christian Center mu Ndeeba kutegekedde Workers Empowerment Service kakasa nti obeerawo saa 11:30 mpaka essaawa zibeera 2 ez'okumakya kakasa nti obeerawo. So nga ate lunch hour weeri okuva essaawa 6:30 mpaka essaawa zibeera 8 zennyini kakasa nti era obeerawo malya g'ekyemisana mu service eyo ewangalidde ku mpewo kuno saako ne ku lutikko olwa Victory Christian Center mu Ndeeba. Ekisaawe kya muda kisaawe kya mutwalo campaign eyo yakomyewo era onyiga star 223 star n'oteekamu emunnya 563 ash n'ogenda ku namba 3 ejja kuwa Dokisa Grounds n'oteekamu omuwendo gwo ate awo n'okasuka zijja kubanga zituuka bulungi osobola okuteekayo 7 ndoga nti nze wiiki yange yonna ngimaze kuba n'okubisaamu ate n'abalala bwe tubagamba omutwalo tetwogera ku mutwalo gwennyini gwe twogerako guyinza okubanga gw'omutwalo gwo kakadde ng'omutwalo gwo bukadde 5 ng'omutwalo gwo mitwalo 10 so osobola okubanga naawe ocontributinga mu ngeri eyo. Ekikulu ekiriwo kyakulaba nga ekisaawe ekyo kya Dokisa Mukama kye yawa obuweereza obwa Victory Christian Center mu Ndeeba saako n'obulokole mu ggwanga lino kikozesebwa kirongoosebwa kibeera kiyonjo emikolo egikolebwayo egy'okusinza omutonzi gibeere nga buli kimu kibeera kirungi nnyo erudda lw'eyo. Alright, ebyo nga mbimaze Mulumba yateredde dda mu lokole so nga ate makati wano ndabawo Semaluulu musajja Mwangirikaani naye ateredde saako ne Sheikh Abdul Kadris sinagamba kwogera bano teboogera bonna teboogera sirika naye waali yateredde bulungi nnyo yo nno akkiririza mu kusiraamula abafu kasoofa ng'oli musiraamu nga toli musiraamu yakusiraamula so nga ate ku sayidi eno Sheikh Wesanga naye ateredde kyeyune amaani so nga ataddiriddwa munywanyi we Haji Twaha Lubowa atera okumukomako ndowooza ne leero Haji anaatuyamba ekyakikoleko so nga ate owejjokolera kojja w'amaanyi ateredde musajja mukatuliki baana babiri ne bwesoogera kye bali era okiraba ntalabusi kweziri tebasobola kubeera ba kintu kirala era mbakuba Allah nga ndi mu aya eri eyamenya omuzigiti yeekaalu nandibadde nkikola bulungi so nga chairman wa program naye ateredde bulungi nnyo akawungeeza akolunaku olwaleero ensonga tusobole okuba nga ate tuzitematema. Producer mulekeeyo chairman muwe omuzindaalo ensonga zazimanyi ez'okuyisaawo bw'aba wakuziyisaawo naye nga bw'agenda okukikola kwa bw'amala tugendagenda mulamwa njagala kubajjukiza nze omu kubakkiriza mu nsi yonna nti reminders are important. Okujjukizibwa kikulu nnyo. Ekisooka abali wano tugenda kuuma emirembe mu studio muno tuwulizinganye nga muno ateesa tomuyingiramu bw'oba n'akakusiiwa nkimanyi bubaayo obusiiwasiiwa obwo kataikeko wansi oba wanika omukono bw'owanika omukono tujja kubanga bwe tutyo tukuwa omukisa chairman oba nze ffe tugukuwa bwe tugukuwa ng'oyogera ekyo ndowooza kitegerekese bulungi nnyo. Amasimu tugezeko okulaba nga ffenna gali mu kye tuyita silence oba mu vibration nga oba mu kanyonyi so oteekamu awo ka Uganda Airlines n'otafuna ate bakutaataaganya. Then abagenda okuba essimu bwe tunajja gye muli bannange nammwe mubeere wala n'essimu ne TV n'eddoboozi lya TV eyo oba n'eddoboozi lya laadiyo yo bwe kiba kisoboka lijjeeko whereby bonaaba okubye echo ereme okubanga ekuba amatu g'abakulu bano kati zisabusolo mumulaba tumweraliikirira tumukwatanga kati ka kibiriiti wano Allah yamututeera tugira tumubeesabeesa ku nsi kuno n'olwekyo tetwagala amatu ge gaffe abe nga tawulira bw'okuba eko n'ebeeramu
amatugazisa busolo gajja kufa ate n'abalala ffenna tuba tujja kuba nga tukosebwa. Geego nno amateeka ge tutambuza mu programu yaffe era nzikiriza tugenda kuba ne Sunday ennungi. Chairman, omuzindaalo bagukumpeere. Neyanzizza nnyo neyanzeege Mukama yeebazibwe. Tubeezaawo buli lunaku buli nkya omwaka ne gugwa wali n'omulala. Batuwuliriza bangi gye bali eyo ate nga banyumirwa ekisooka ekirala bayiga naye mu kuyiga kwabwe waliwo abatataaganya okuyiga kw'abantu. Olwekyo nga bw'osabye amateeka gagende mu maaso okukola twefeeko kubanga abamu bajjayo ebitabo byabwe ne bawandiika notes. Era tukimanyi nti ku mwaka Mukama bw'anaaba tutuusizzaayo bagenda kuba nga bagereka emiteeko gy'asinze n'oyo akoze eki atakoze bulungi. Kale nno tumanyi nti ekyentambula ekyatuli naye manyi waliwo ebigamba nti lugira ne lukya ndowooza olwaleero lukedde. Twagambye nti essimu ebeere mu silent mu kanyonyi naye manyi okay. Twetaaga entambula naye nkomekkerezza olunaku olwaleero okugyogerako. Entambula tugyetaaga abasajja banoona gye bava gy'oli eyo w'onooba nga okikoze sokke naye nkiyimirizzaamu olw'ensonga nti awulira omulundi ogusooka n'ogwokubiri aba asobola okukola ki okukola ekigwanidde. Ekinaakolebwa tujja kibanjulira bwe kitalibaayo nakyo tujja kikola ki kibanjulira nti mwaka gwagwa wali ne twogera ku ntambula neekola ki neerabika oba neeterabika. So ekyo bwe kityo bwe kiyimiridde. Mukama abawa omukisa. Okay, tuyenza tweyanzeege chairman wa program eno. Alright, we twakoma twali tutunuulira ensonga tukyali ku nsonga eri gye twasimba wano nti naye ddala we kibanga Katonda asinzibwa mu yeekaalu, asinzibwa mu muzigiti, asinzibwa mu masinzizo amalala gonna, bw'abanga y'omu abasinzizaamu amasinzizo ago gye basinziza gabatwala wa bagenda wa. Ne tuyiga omulundi gwe twasemba okubeera wano nti munnange waliwo abagenda mu jjana ate waliwo n'abagenda mu ggulu. Kati awo nno ne wabeerawo kalumanywera bwe kibanga bonna bali mu kusinza Katonda omu, Katonda oyo ate yeeyawulamu atya n'aba n'eggulu ate n'aba n'ejjana. Emu ku byasigalawo nga bibuuzibwa ejjana n'eggulu bye bimu. Ekibuuzo ekyo temwakiddamu, tugenda kukimulungula olwaleero. Ejjana n'eggulu bye bimu. Ekirala twalaba nga waliwo mu masinzizo agamu kati nga abasinziza mu kanisa, abasinziza mu ekereziya balina omuntu gwe boogerako bamuyita Yesu oyo era mwamwogerako wano. So nga ate ab'omuzigiti balina omukulu gwe boogerako ennyo Nabbi Muhammad, malayo Nabbi Muhammad oyo. Kati twamulaba nga Nabbi Muhammad oyo nga tumulabanga ali mu kwagala okuggyawo obuyinza bwa Allah, balinga abenkana, balinga kwegamba Muhammad ndowooza ne byayogera Allah nga talina kubaako kyanyega. Kati twagala okumanya Allah ono ne Muhammad bebamu oba Muhammad w'amaanyi nnyo n'okusinga Allah. Nakyo mulina kimulungula. Ndikubye mwaleka mu ddiiro mu bimulungula olwaleero ndowooza muli mu kunootinga awo wansi. Then n'akasembayo Allah ali ludda wa? Bwe kibanga kubanga nze ekyanywezi ennyingero ey'obumu Haji wano yatugamba nti bebamu byebimu buli kimu era kyakisimbira kutayinza kyegaana Haji waali wano. Naye tugenda okulaba ate enkomerero eringa eri mu kwawula abomu abo kyajja kitya
okutuukawo awo mwe Katonda mwe gwe mugamba naye ali luddawa waliwo eyagereesa waabana wabalokole otambula butambuzi n'ogenda e Kayunga oba otuuse waba makolo ali wali eri mukono jeli kaboda ka 15 ate kati waliwo zino zigundi ezajja simanya gundi taxi ezo simanya gundi boda 14,500 ng'otuuse kati ye Allah ali luddawa era atuukikako tabanga naye ate ye ng'ali mu kisenyi enzo okubanga ono ali Galiraaya oli ali mukono Allah tabanga ali mu kisenyi ntuyambe tutegeere ye Allah ali luddawa Ssemalulu essimu agikutte bulungi omuzindalo bagenda gumumpeera Ssemalulu njoli basebo ne banyabatuuliriza tubeeyanziza nnyo okubeera nti nno tutegedde amatu n'amaaso. Yesu Kristo yatutegeeza bulungi nnyo n'agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu teri ajja eri Kitange wabula ng'ayise mu nze. Naye Muhammad bitiibwa ebirala si bimanyi kubyogera mu kiwuliddwa. Muhammad ono alabika nze nga bwe ndaba asinga ku Allah obuyinza n'amayinja n'ekitiibwa kuba bw'osoma mu Surat Bakara aya 14 Allah agamba Muhammad n'amugamba nti tulaba okukyuka kw'amaaso go ng'oyagala okutunula waggulu okuluŋŋamizibwa. Kaakati n'amugamba awalala nti tujja kwolekeza obwolekero bwe bw'okola otya bwe bw'osiima. mutume bw'asiima mutume bw'asiima n'amugamba ogambye gundi yakumeka saagala osome wano ate abebinyonnyola weebali kubedde kikoyina 10 toyinza butagisomeramu kanjituukeko bwaba waagina basobola okuyambako zisa busolo ndaba obikudde ye Pakistan 140 mumeka 214 mazima tulaba okukyuka kw'amaaso go gwe Muhammadi nga otunula ku ggulu olyoke oluŋŋamizibwe. Mazima tujja kukwolekeza mu kusaala eri obwolekero bw'osiima. Kale yolekezanga ekyenyi kyo nga osaala ku ludda lw'omuzigiti ogw'emizizo Kaaba na buli wonna we munaabanga muli mmwe Abasiraamu mwolekezenga obwenyi bwammwe ku ndowooza nayekoma kugwo n'Abasiraamu anti ne bannannyini kitabo bamanyi ago ge mazima agava eri Mukama waabwe. Ekyo kitali kituufu kubanga Yesu okwolekeza obwenyi eri omuzigiti ogw'omuzizo si kiragiro kiva eri Mukama waffe Yesu Kristo. Naye ate laba Muhammadi Allah ayagala okugoberera Muhammadi byayagala ng'ate Muhammadi yeyandibadde akola ki? Yeyandibadde agoberera Allah byayagala. Kati bwe tugeraageranya Muhammadi ne Allah, Muhammadi asinza Allah ekitiibwa obuyinza kubanga Muhammadi kyayagala, Muhammadi kyakola ki?
kyakola. Muhammad kyayagala. Nabi Muhammad kyayagala. Allah kyakola. So si Allah kyayagala Nabi Muhammad Allah kyayagala. Muhammad alyoka akikole. Okusinziira ku aya eyo. Okay, so gwe nga bw'olaba eggulu n'ejjana byebimu. Eggulu kyeki? Eggulu n'ejjana si byebimu. Okay. Kubanga okusinziira ku Yesu Kristo, kubanga ffe Yesu Kristo alayhi salaam kuba Yesu alayhi salaam ate Isa alayhi salaam bombiri balayhi salaam kati bw'okusinziira ku Yesu Kristo oli yayogera ani agambye nti Yesu we ye salaamu yalina okyogero oli yalina okyogero kasita oyogera Muhammadi oli kasaamwogera ng'ono alina okukateekako dokita yagala okwekukuutiriza kuba bwe kuba si kwekukuutiriza lwaki ateekamu salaamu ku Yesu w'oli alagira ebisiyaga oli alagira bali okulya ebisiyaga ne Isa okusinziira ku Yesu Kristo basebo ne banyabo Yesu Kristo atutegeeza nti eggulu ntebe ya kitaffe ate ensi ntebe ya bigere bye ekitali ku ala n'omulundi n'ogumu. Kale olaba nti jana aya emu egamba nti tuli abasiraamu bagamba olusuku naye nga bw'obeera ng'ogenze mu ggulu teriiyo bisimbe ng'amatooke, ebijanjaalo, binyeebwa, n'ebijanjaalo, ebitundu eby'oku nsi kuno tebiriiyo. Kale n'olw'ensonga eyo okiraba nti byanjawulo. Nse tunnakiraba nti byanjawulo kuba ffe twagala kumanya gwe ng'omwangirikaani bwe muba muyigiriza abantu eggulu mubagamba kyeki liri ludda wa? Agambye entebe ya Katonda. Eggulu ntebe ya Katonda. Agamba mu Isaaya 6:6 eriwo entebe eyo eri mu bbanga, eri mu nnyanja, eri ku muti, eri wano mu studio siba nga ntudde ku ntebe ya Katonda. Anti bw'ati bw'ayogera Mukama eggulu wowe osoma Isaaya 6:6 ly'olusooka. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti eggulu y'entebe yange n'ensi y'entebe y'ebigere byange. Nnyumba ki gye mulinzimbira era kifo ki ekirira ekiwummulo kyange? Kubanga bino byonna mukono gwange gwe gwabikola era ebyo byonna ne bibaawo bwe bityo bw'ayogera Mukama. Naye omwavu alina omwoyo oguboneredde era akankanira ekigambo kyange ye wuuyo gwe nditunuulira. Kati Katonda mwoyo omwoyo gulina akabina. Oluganda abuzza ekibuuzo kirungi nnyo. Ntanakibuuza abadde ayogera bibiri genda maaso gulina akabina. Abadde ayogera bibiri naye bw'otunulira mu Ebbulaniya essuula so Katonda omwoyo yalina entebe alina entebe alina eggulu nga entebe ye ate ensi ntebe ya bigere bye. So ekitali ku bakatonda kati mwe abasinziza mu Anglican Church mu kanisa ya Uganda kati mugenda kugenda eggulu eryo lye mugendamu nayo waliyo entebe zammwe gye mugenda namwe okutuula. Katonda tali batuulira. Yesu yayogera n'agamba
Katonda tagenda butali Yokaana 14 nanti emitima gyammwe tegyeraliikiriranga, mukkirize Katonda. Naye simanyi oba Yesu yali agamba kukkiriza Allah. Tikyotomanyi kireke. Kugamba ekyo nkibuusabuusa. Yali agamba nti Yesu ng'agamba omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda nga ye Allah, era nange Yesu munzikirize. Kuba agamba nti mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye, kubanga ngenda okubateekerateekera ekifo, era obanga ngenda okubateekerateekera ekifo ndikomawo nate ne batwala gye ndinze, nammwe eyo gye ndi mubeere. Kale n'olw'ensonga eyo eggulu lino Katonda nga yentebe ye, ekirungi agambye Yesu Kristo agenda kuteekerateekera ebifo mu jjana ebiriyo tebitegeerekeka. Sebo kale kiregeza sibi ebimu. Sebo owejjokolera Wanjisebo. tuyambe twawulire otunnyonnyole mu Bukatuliki eggulu kye ki? Neyanziza nnyo, nzikiriza ntumire ku mukwano gwange omuba muyita Musumba Saabwe awejjokolera omulabi wa puroguramu eno, ne muganda wange Umaru Nsibambi ali Gombe Butambala, nkulamusizaako oli mulaba puroguramu eno. Sebo, endaba yange eggulu kye ki? Era ffe Abakatoliki, Abakristu tuyigirizibwa tutya mu ndaba yaffe oba mu kukkiriza kwaffe? Naye ng'endaba yange yinza n'okuba butafaanana y'abalala yadde nga bali mu Kereziya. Naye olw'okuba ntuukiriza omulimu gw'okuyitibwa nkola obutume bw'Omukristu, kati kino endaba eyange yeeno. Eggulu kye kifo eky'okwesiima. So eggulu kifo si ntebe. Aha. Eggulu kifo kya kwesiima. Abantu abalungi mwe balabira Katonda ne beesiima naye obulamu bwabwe bwonna. Kakati waliwo okulaba olubaale luno ebbanga, nti nyinza okuba nti mu kunyonyola kwange nyinza okukomawo nga sinza kuga nti oba eggulu liri mu lubaale oba liri ku zino planets ze tuyita zisseŋŋendo. Naye olw'okuba nti Katonda gwenzikiriza oba n'ebyandiikibwa bye ntandikiramu okukkiriza okunyonyola kiki kyenda kyenzikiriza ndagawa, okwo kwe kuyigizibwa okutandikirako nti eggulu kye ki? Eggulu kifo, mbeera Katonda mwali. Olw'okuba ye muyinza w'ebintu byonna, ye yali nga n'eggulu eryo oba okugamba nti liberewo, ye yaliwo. Kakati oba nti lyatondebwa n'alituulamu oba liri litya, naye ye yamanyi nsukkuluma nnyo. Ekyo kisukkuluma obwongo bwa kusukka kaawo. Nyinza okuba nti si kunnyonnyodde kusukkulumako kaawo, naye bwentu bwenyinza okunywa nti eggulu kifo, Katonda mwabeera, kubanga ali wonna, abuna wonna, ategeera byonna. Naye bwe yeebikkula mu kino ekitabo mwe tumulabira nga yeebikkudde eri ekiwandiikibwa mu lubereberye ne wano mu njiri ya Yokaana oba mu vvanjiri ya Yowanna, ekulaga nti Katonda oyo ali era yaliwo. Kakati gwe ogenda okumwogerako gabe nti ali luddawa, abeerawa, yajja atya okubeerawo. Ekigambo kyogerako kiti wano kyekiyinza okukulaga nti kigambo ono yamanyi obutonzi bwe bwatudde mu ggulu. Aga nti ensi bwe yali nga tennatondebwa, ye kigambo nga waali. Kati kigambo oyo ng'ali mu Katonda
ali wamu ne Katonda. Kati bino bwe tulaba ebyobutonzi n'agamba nti wabeewo ye yali waali. Kati olw'okuba we yali toyinza kugamba nti yali mu ggulu ng'atudde wano awo weewali eggulu mwabeera era mu bulamu bw'atulaga. Kakati kigambo oyo eyali mu ggulu ng'ali wamu ne Katonda era ye yava mu ggulu era bwe yali addayo ng'ayambadde omubiri guno ogufuuse ogw'ekitiibwa abalala gwe baga nti yali wali ebugerere Galiraaya yaddayo mu ggulu. Kakati kyova olaba nti eggulu eryo bwe yali ayogerako wano omuwandiisi w'Evvanjiri ya Yowaana essula ya 8 olunyiriri 22 Yesu yali agamba bw'ati Abayudaaya abaaliwo mu budde obwo naye kirimu ekyokuyiga kigamba kitya. Yesu n'abagamba nti Abayudaaya ne bagamba nti agenda kwetta kyava agamba nti nze gye ndaga mmwe temuyinza kujjayo. Olwa 23 Yesu n'abagamba nti mmwe muli ba ku nsi nze ndi wa mu ggulu. Era okiraba nti malayika Gabulyeri bwe yajja okutegeeza Biikira Maaliya era amugamba nti amaanyi g'oli ali waggulu gajja kukusiikiriza ekitondebwa mu gwe kiva kiyitibwa omwana wa Katonda. Kati n'ekigambo ekyava okuleetebwa najja kigambo Biikira Maaliya kigambo oyo yava mu ggulu. N'olwekyo nti embeera eyo Katonda mwali ly'eggulu gye tulaga kyeyava ayogera nti nze nava mu ggulu atuwa obulamu buli obutaggwaawo. N'olw'ensonga eyo nti okunnyonnyola eggulu mu bufunze ebeera mbeera ennungi Katonda w'abeera mu bulamu obwo obutakola ki obutaggwaawo. Tuyinza tweyanze ebiwejjokolera Sheikh Amani bakumpeera omuzindaalo oyina eddakiika zo ziri 10. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق والصلاة والسلام عليه أجمعين. mikwano gyaffe mwenna abatugoberera ku mukutu guno ogwa Radio Impact FM ate mu ngeri yemu nga tuli butereevu ku lutimbe Sedduge olwa Dream TV. Mukkirize mbalamuseeko n'ekiramuso ekyatuweebwa Katonda mu Qur'ani y'ekitiibwa essula ya 6 aya 5 Katonda agamba nti wa idha jaaka alladhina yu'minuna bi ayatina fakul assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Era nammwe bambi mikwano gyaffe abatanaba kufuna kakisa ka kusiramuka emirembe gya Katonda gibeere gye muli era buli lunaku sirekayo kusaba Katonda mwattu namwe abalungamye musiramuke nga naffe bwe twasiramuka. Sebo moderator eddakiika 10 zompadde nze yanziza nnyo era ngenda zikozesa bulungi. Njagala okutumirako abantu bewaffe eziro bwe gyenva n'obulemeezi bwonna n'okusingira ddala Mr. Jemba Kimu oyo no ye deputy wange ku masijidi yaffe Ekkonko ate nga mu ngeri yemu ye ssentebe w'abavubuka mu bende waffe Sebo mukulu Jemba Kimu kutumiddeko ne Akiramu ne mukyalawo mbatumidde. Kakati okusookera ddala ekigambo ggulu kigambo kyangu nnyo kyakubuuza eggulu kyeki? Eggulu kyeki? Bw'omala okutegeera twandibadde twebuuza tulagawa. Njagala okwebaza abasomesa abakulembedde bambi abagezezzaako okusomesa naye ekigambo ekyokutulimba nti Katonda ow'abalokole abeera mu ggulu. Simanyi oba Bayibuli mugisoma mugivuunise kubanga Bayibuli teraga nti Katonda abeera mu ggulu. Bayibuli yetulaga bulungi mu kitabo kya Amosi essula ya 7 layini ya 9. Bayibuli egamba nti Katonda abeera Addis Ababa mu Ethiopia. Nze sitera kwogera wolokoso mbikulira ku Bayibuli awo Amosi 9 layini ya 7.
kubanga abasajja bano lwasamanya teri 7 7 leta tulabe sikuwa yange 7 siraba Addis mwenda 7 yangu wansomewo kubanga abasajja bano njagadde ensooka enzigyewo akantu ako ngende ku mulamwa batulimbye nnyo naddala oli mukulu Semalulu omusumba w'emulago ali asimbyewo nnyo amannyo n'atulaga nti Bossebo Katonda waabwe ali mu ggulu ne ŋŋamba omusumba ono bayibuli agisoma ati Amosi agamba bw'ati mwe temulinga abaana b'Ethiopia gyendi bw'ayogera Mukama 9:7 mwe temulinga abaana ba Ethiopia gyendi Ethiopia sinsi aji ekibuga kyayo ekikulu bakiyita bati obwebale nnyo ono abadde agamba nti Sheikh Amani alimba ze sirimba nabagamba ndi DD Doctor of Divinity buli wembeera wano muto ebyokuwandiika abasumba n'oliwe mayuge takiwuliranga uliriza buli ati mbu Katonda ali waggulu musirike bannange obadda musomesa abasumba musirike bino byabasukkako ffe tuba tukola revision okuyiga sirika musumba ffe tuba tusoma ebitabo nga mumuyiga nnanga kati musirike mbasomese bayibuli muli mukuzina mazina mulimba abantu ti Katonda wamwe ali mu ggulu eno bayibuli gyensoma ate yammwe yennyini nze bwenvudde zirobwe wano nzize na mutwe bayibuli ngisanze mu studio keep quiet pastors mbasomese agamba bw'ati mwe temulinga abaana ba Ethiopia gyendi bw'ati bw'ayogera Mukama kino kitabo kya Amosi musajja mukulu mu bayibuli agibwako obujulizi kati bayibuli eraga nti Katonda wammwe atula wa Addis Ababa era ayogeramu wano wenyini okutandikirawo mu Amosi agamba nti nalaba Mukama ng'ayimiridde ku mabbali gaki g'ekyoto kati omunaamukomyewo mujja kutubuulira oba Katonda gwe musinza tomulira ekyo nkimaze kati tubuuza ekibuuzo ekigambo kye bayita ejjana tonabuuza kibuuzo sooka olinde bw'osomye olunyiriri ne lukugamba nti mwe mulinga abaana ba Ethiopia gyendi bw'obwongo ne bukuwa nti Mukama gy'ali ate si oli wa Quran right waliwo aba Bible wano nkufuna leka bakusooke bakunnyonnyola olwo olunyiriri kye lutegeeza obudde bwange bajja kunnyonnyola musumba obudde nze mbugaba nze ngabo obudde nze ngabo obudde moderator ozeemu enkolayo nze ngabo obudde moderator ozeemu enkolayo tofaayo enkola gwagireese olunyiriri lw'osomye waliwo bannyinirwo kumiikiriza mmalirize edakika zawe lwaki mwagala reaction nga nsomesa nkwegayirire sebo moderator mpa obukuumi onyere eddakiika 10 gwe lwaki olumu obusisibirizi abantu abasumba bano begwe omusumbayo mulago teeka wansumba katubuuza ekibuuzo musirike mbawe emijja ennyiriri musirike mbawe katubuuza ekibuuzo soko osirike Sheeka nze njogera uli kakuwe ekisooka nagambye obudde nze mbukuwa kati bagenda kwonoona pakeji yange mugumiikirize malirize moderator yenkola ennungi mugamba moderator munteekako enziro mu bantu mugamba gwe nzija mu puroguramu wano mbakyankalanya mwe munkyankalanya mumbukuta ate moderator wandiisa aside neyanziza sebo neyanziza kati bwe tumala okukiraba nga bayibuli ekisinyizaako nti Katonda w'abakadde baffe atuula wa Addis Ababa tubuuza ekibuuzo Katonda abeera wa guno omusomo mukulu buli wogamba nti Katonda abeera mu kifo gundi aba akoma anti omuzeemu huwa al awwal wal akhir owulidde la nihaya wala bidaya abasumba musirike talina ntandiko wadde enkomerero Katonda ono gwe twogerako buli wogamba nti abeera wano oba omukomese wulira Allah bw'ayogera mu sura ya 2 eyitibwa Bakara aya 255 kamaro basimba aya enzito mugiwulire eyo ye aya enkulu egamba bweti Allahu a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lam ma bayna aydihim min bayni aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi
illa bima shaa kano kagakuru kagamba kata wasaa kursiyuhu samawati wal ard wala yauduhu ifidhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Eyo aye ekigambo ekikulu ekiri mu kikugambye wasaa kursiyuhu samawati wal ard. Entebe ye yekitiibwa mwatudde mwalamulira ensi n'eggulu. Yabuna ensi ate nebuna n'eggulu kati ali luddawo. Ali Shamul. Buli wogamba nti ali mu ggulu eryokusatu oba omukomeza. Buli wogamba nti ku nsi kwatadde ebigere bye oba omufudde nga mulumba kati gwe mulumba ku kapeti wotadde ebigere moderator kwatadde ebigere aba akoma Katonda takoma. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti khalaqa samawati wal ardi fi sittatil ayyam. Yakola ensi n'eggulu mu nnaku mmeka? Buli wogamba nti abeera mu nsi ekibuuzo, buli wogamba nti abeera mu ggulu ekibuuzo, bwe yali tannaba kukola ggulu gy'omuteeka n'ensi yali abeerawo. Era ffe tukugamba nti okusinza Allah anta abuda Allah. Bwe tuba tumusinza Allah ka annaka tara. Tumusinza nga tulinga abamulabako buli kyatukola wano. Kyovola batuli determined nsomesa Allah. Ndaba nga Allah wange asiima omulimu gwenkola ka annaka tara uninga amulabako bwenti. Naye akuwoninga fa illam takun tara. Bw'obanga tomulaba kubanga tuwano Allah toyinza kumulaba fa innahu yaraka yaba akulaba. Now tubuuza tugenda mu ggulu tugenda mu jjana. Kubanga abantu bagamba nti ngenda mu ggulu sigenda mu jjana. Mbikulira sura ya 7 ya Qur'ani aya 40. Allah agamba nti innal ladhina yastakbiruna an ibadati mazima abeekuluntaza tukawo haji. Kuba abasinga bwe mbanga nzijeyo Allah biyampa n'enteeka mu mutwe munnange. Abandaba wano mu studio abasumba bagandiseka amani tosoma toleeta bitabo bintu Allah yatuwa ne tubisoma tubiteeka mu mutwe. Agamba bwati auzubillahi minash shaitani rrajim innal ladhina kadhabu bi ayatina mazima abalimbisa amateeka gange nga galiwa Katonda yagana okulya embizi n'ogabaleta ebigodo. Ntegerekeka innal ladhina kadhabu bi ayatina mazima abalimbisa amateeka gange wastakbaru anha nebageekuluntalizaako wulira la tufattihu lahum abwabu samai tejigenda kubagulira emiryango gy'eggulu. Saje wuliriza bulungi. Eggulu lirina emiki emiryango la tufattihu lahum abwabu samai emiryango gy'eggulu tejigenda beggulirawo. Kakati bana bagamba nti bagenda mu ggulu nga tebakkiriza Allah. Allah agambye emiryango gy'eggulu tejigenda kukola ki? Wala yadkhuluna aljannata la ilaha illa Allah. Ate tebagenda kuyingira ki? Jana. Sabo fe Allah atera okutusaasira president w'eggwanga n'atuyitako ku iftar dinner mu Ramadan mu State House. Newe baba tebakuguliddewo miryango nga gette ziguddwawo zigenda mu State House. Eno gye tutuula okulya kamere wa president otuulayo. Omanyi lwaki? Kubanga emiryango tegikoze eki. Kakati nga tonagenda mu ggulu teri emiryango gyokka eggulu lirina just miryango tegijja kugulirwawo kuyingira jjana. Ma huwa aljanna. Ejjana kyeki? Wal masakin tayyiba. Byebifo ebirongoofu ebirimu obulamu obwaki. Kyovola ba Yesu Kristo yagamba nti abatwala mu lusuku lwa Katonda. Okitegedde? So si nyumba ekifo kiri awo kiri mu ggulu nedda sebo. Kubanga Yesu agamba mu 5:18 Matayo. Bayibuli yaffe eriruddawo. Ginonye haji. 5:18 Matayo. Ffe tugenda mu jjana. Ekifo Yesu kyayogerako olusuku lwa Katonda gye tulaga. So tugenda mu ggulu. Njagala okwebaza abalokole baffe nga lonkalu nga bwe banoonya bo baba baziika balina akayimba ke bayimba nkaagala nnyo. Kamala okusoma vaasi eno ngenda kakuyimbira sebo moderator. 18 agamba Yesu abagamba mazima ddala mbagamba nti eggulu n'ensi bigenda kuggwawo. Eggulu egenda kukola ki? Kati eggulu we liriba libweddewo ate ng'ogamba ogenda mu ggulu oba otegeeza ki? Era osanga abantu nga beeyagala ngenda mu nsi ensuubize eri ensi ensuubize yejjana eyo gye wali essanyu mu ggulu. Kyovola abaga nti ate ekibeera mu ggulu moderator kamalirize moderator kino kiwandiiko Bayibuli nduteme mbamuwulize agamba Yesu agamba bagamba nti eggulu ligenda kuvaawo
eggulu ligenda kuvaawo n'olwekyo eggulu bwe liba lirivaawo n'ensi ng'evuddewo mutwegatteko tugende mu kifo Allah subhanahu wa ta'ala kubanga atugamba ejjana Allah yenkana ensi n'eggulu kati bw'oba ogenda mu ggulu oba oli kafunda ejjana yenkana ensi n'eggulu kyova olaba tetuyinza kugamba nti ejjana eri wano ekyokubiri Allah yagiteekateeka agamba nti bw'eriba ereeteddwa egenda kuleetebwa buki abaffe nga yenkana etya ensi esinga ensi n'eggulu kati mu bwongo bwo weebuuze bw'eba esinga ensi n'eggulu eriruddawa wallahu alam saba Allah kujjana ogambye omusiraamu agenda mu jjana bano abalina katonda waabwe bagenda wa nsinze mbogerera tofaayo bagandi bo bagenda mu ggulu kati ku kibuuzo ekiri ku mmeeza baba beebamu muba muli kyekimu nze nakutangaziza bulungi towetaaga kuŋŋangala genda eri wala ansi eriye oba kati kubanga wetwasimba abagenda mu ggulu n'abagenda mu jjana baba beebamu ebifo bibiri waliwo abagenda mu muliro waliwo n'abagenda mu kifo ky'okwesiima kati oyagala gamba nti abakristaayo bagenda mu muliro bo bakugambye bagenda mu ggulu ate nga teriiwo bo bagenda mu ggulu ery'okuzingako tofaayo era kibuuzo kikyayimiridde baba beebamu abagenda mu ggulu ery'okuzingako nsomye aya nensoma ne bayibuli ng'ebifo biri bibiri sikubuzaabuza ebifo biri bibiri ekintu kyembuuza okimanyi nkitegeera kyembuuza naawe okitegeera wano tuli kusimba ensonga egamba mmwe ono yakugambye mwekukuutiriza katonda waabwe ye mu ggulu gye bagenda dizingako immwe mugenda mu jjana gye batagenda kuzingako haji nga bwe yagamba nti muli kyekimu muba mukyali kyekimu omanyi gwe moderate advantage gy'olina engeri gy'oli munnamawulire akabiko kakola nnyo njagala ombuuliza omusumbayo mulago oyo vasize ensomye ebbiri buuza nze nzize mubuzije mu bwino kati bw'oba omukiikiridde kankubuuze okkiriziganya ne vasi gyendeese ti katonda wa bayibuli ali Addis Ababa kyoba osookoddamu obanga omukiikiridde ne bw'aba ali Addis Ababa nze kyembuuza kiri kimu kubanga mwagamba nti katonda y'omu naye tumulaba alina baatwala mu jjana alina ne baatwala mu ggulu ery'okuzingako asigalayo omu katonda yatutonda asigalayo omu ali omu katonda yatonda ali omu yatonda n'omusamize bano beekubya bwekubya yaka katonda yatonda ali omu katumulevu katonda nyo tukomewo saa ziri 11 kibuuzo kikulemye babuuzizza nze nga bwe ndaba tutambula mpola mpola chairman bakumpera omuzindaalo ngweyanzizza eso katulizanye ne chairman ngweyanzeege kyannaku ti oba omuntu bwakula nadda obuto sinavuma nze naye gweoyogedde obuto nokuutta naye nze ŋŋambye wakula badda atadda buto waliwo edda nga tukyali wano myaka nga 2 egiyise waliwo omwami gwe nageraageranyako nga basoma ebyawandiikibwa nga babifaananya Kayibanda naye bwe nakyogerako embeera eyo neekoma naye emyaka ate bwe gyetoolodde ne bakikomyawo Sheikh Amani ku luli yatugamba nti Yesu Katonda yagenda e Galiraaya yeggulu kuba yagamba muli musanga wa e Galiraaya ebugerere n'agambawo siringi si nyingi nnyo okutuukayo kuba kumpi n'ewaabwe makolo n'amutwala emukono era na sente azisobola omutwala mu ggulu lyewaabwe bamakolo kati ate bw'avuddeyo bw'asomye olunyiriri luno ne lumulaga nti agambye mbu kigambo weekiri Addis Ababa bwe nsomye mu luzungu ne mu luganda ekigambo kyo Addis Ababa sikirabyewo
kusooka naye lugamba bwe luti bw'ati bw'ayogera Mukama nti mmwe abaana ba Isirayiri. Ani yagamba bw'ati? Amosi yagamba. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti mmwe abaana ba Isirayiri mbalowoozaako nga bwe ndowooza ku baana b'Abaesiyopiya nga bwe najja. Osoma version ki? Tebya version. Osoma Bayibuli yennyini. Producer jango mperwa asamayinga. Producer jango atuteereyo olunyiriri. Luteka Amosi sura ya mwenda. Ekyokubiri. Tofaayo mulindeko kati mumpe obudde kemuleesemu ebyennyiriri. Producer nterayo olunyiriri ku screen. Amosi sura y'omwenda. Olunyiriri lwa Musa. Ate olazungu. Nze mbuzaabuza. Mu Luganda ne mu tusooke n'Oluganda. Amosi mwenda musanvu. Amosi mwenda. Olunyiriri agambye ki? Amosi mwenda line ya musanvu. Era lwensoma. Ndoteekayo. Nayo nabi. Tofaayo. I not as children of Israel. Nawe leka. Kale kabasome. Lubuzo ku screen mpalo asamayi mbadde ndwagala ku screen Sheikh Amani ajagamba nti yo Bible. Kale sebo tusomere era ekyokubiri. Bali dukola ko Amos mwenda. Tubeera n'ekigambo kye bayita. Osoma bibyo yo Bible gwaje basome yino mwenda musanvu. Soma mwe ya Dr. Serwadda yini. Ate Dr. Serwadda yakola Bible. Ya Dr. Tewali yakola Bible. Ya Dr. Agirina. In fact azirina tayina emu yokka. Naye azirina. Ate ona malira akadde. Ayingira mu nsonga. Ayingira mu samoni yange. Amos mwenda musanvu. Mwe temuli baana nga baana b'Abaesiyopiya gyendi. Ayi ati mwe temuli nga abaana b'Abaesiyopiya gyendi. Gyendi kiringa kibuuzo kubanga kino weeri koma gyeri era eggokereza na kibuuzo. Nedda Amani totutabula wuliriza mmwe temuli ng'abaana ba Ethiopia gyendi ayi abaana ba Isirayiri bw'ayogera Mukama bw'atyo wo bw'ayogera Mukama ali mu kubuuza mmwe temuli nga abaana ba Ethiopia gyendi ayi abaana ba Isirayiri. Sajja malayo naawe totuyingirira mu Samoni. Sajja Isirayiri Gwerinda sajja Isirayiri mu nsi ey'Emisiri nembalinyisa nenziya Abafirisuuti Ekafutooli n'Abasuuli. Wulira Olungereza ekiri abuuza kibuuzo. Are not you Israel the same to me as the Castines? Bebavunda Ethiopia declares the Lord. Kakati awo okugamba gyendi yabadde ategeeza place oba relative names. Olunyiri lwo balutadde producer we Amos mwenda olunyiri lw'omusanvu katulabe ekyo gyendi ekyo kitegeeza nga bwe nnizo gana gyali era gye yava n'agenda sokoleke lutegeeza nti teyava eri n'agenda Emisiri. Anti wulirizaako ebigambo ebyo bitegeeza Luganda gwe kabaka gy'oli ki gyali line egambye mmwe temulinga abaana b'Ethiopia gyendi gyendi tekitegeeza tusome ayi abaana ba Isirayiri bw'onyonnyola abaana ba Isirayiri gyendi ayi abaana ba Isirayiri mmwe temulinga abaana ba Ethiopia gyendi
ai abaana ba Isirayiri ekyo bwayogera Mukama. Bwayogera Mukama. Sajja Isirayiri mu nsi y'Emisiri n'embalinyisa sajja kati katunyonyole Abafirisuuti ekafutooli kati soko okome ekiri komaawo soko owulirize ekisooka muwulirizeeko mumpulirizeeko katulage obulimba bw'abasajja olunyiriri lugambye luzeeyo lutegeeza nti nno mwe temuli ng'abaana ba Isirayiri gyendi kitegeeza ki anti Oluganda anti awe tukola soko Sheikh Aman wasomye olunyiriri Sheikh Aman wasomye olunyiriri okay bwasomye olunyiriri olwokuba meaning gyayagala gwe noolaba nti Katonda mu lunyiriri olwo nti ali Ethiopia tewali tofa wagambye Addis Ababa ekitali nawo kati ekisooka okulaga nti nno tolaba bulungi tofaayo gwe tofaayo mu lunyiriri tekiriimu kati kyemwagala ogamba nti abeera obadde kinaawe bwebereremu olunyiriri olwo nga buli ku screen gwe walabye nti Katonda ali Addis Ababa tewali yakuwakanyiza eno program eyitibwa nze nga bwe ndaba era gwe okulabako kwa Katonda mu lunyiriro nti ali Addis Ababa teri akikuganye kati leka n'aba Bayibuli bannyonnyole kubanga Bayibuli yaabwe tekiri mu Korani siganye basomese gwe muleka asomese kubanga gwe walabye ali Addis Ababa kati ye mu lunyiriri lwabwe leka tulabe Katonda gyali ekyo kyagamba gyendi abalaga nti kyekimu ti gwe Mulumba ne Waswa gyendi muli kyekimu gyendi mbayita kyekimu relativeness ekyo kimu ekyokuli bwagambye sajja Isirayiri kitegeeza saabajja okubajjayo so si kugendayo so sajja eno si kutambula saabajja Misiri okubajja n'okujja anti Oluganda lulwo ezo zandibadde je so si gi mubirimu okutegeera bannange si Bayibuli ntereevu entegeera ya Kayibanda ereesa obuto waliwo omusajja omu yagenda n'aleeta enkoko obukoko obuto obukoko bwabuleeta n'abuteekesaamu esigiri mu muliro lindako bwabuteeka mu muliro bwateekako obugumuli bugwe obukoko ne bujja munne bwamutaaka n'amugamba waayi obukoko bwajja ye yali abuuza yabuleeta kono n'agamba naye ng'atonda ategeeza kusiriira kati noono bw'abadde alowooza entegeera obeerako ne sababu nazulu kutegeera kwa Sheikh Aman sajja eyagga eza Nabansasana agiyise ja eya Nabansasana okujja webalenda n'olwekyawo twagala tuleme okubeera abantu tutegeere n'Oluganda ekyo nkivuddeko kuba kitegeereka si kutegeereza Bayibuli ntegeereza Luganda olwo lubadde Luganda amani omukoko bwajja kaakati bwe tugenda mumpadde dakiika emu kale twagala tugambe waliwo ebigambo mu Luganda nga bitono. 1 Bayibuli yegamba ntino ngenda kuwa eddakiika yo wanyize eddakiika yo ngenda gikuwa chairman kale so mpulitaawo nga mulina ekizibu ky'olulimi kati kambasomera oluzungu nze nduvuunula ku olevos balufunamu emu soka timuwulire. Are you not as children of the Ethiopians unto me? Unto me kitegeeza
nti nze bwe mbalaba tugande nga bw'osobola okunoolya okutuuka nti naye kisa busolo yaweza emyaka 8 nze gye ndi bwa 8 nyinza okuba omutuufu oba omukyamu naye nze gye ndi eyo yendaba yange kati eno ndaba ya Katonda gye ndi mwe gye muli nze gye ndi sibalabamu njawulo naggwanga gundi kakyayongera okugamba sinze nabajja have I not brought up ekyo kye bayita okujja is to bring up kujja ng'omuntu bw'ayinza okugamba nti omwana wange yalemera mu nsi egindi naye kamusasula etiketi y'ennyonyi badde emulemesa mujjeyo okujja ng'omuntu anona ekintu ekiri nga bw'ojja amazzi ku luzzi gwegyegayo eri naye ojjayo majje kati ejja ebbiri jja ne a ne dabo GYA bigambo byanjawulo bibiri okujja okwadde je ebbiri okukaninga okujja okwaddabo GYA okubulinginga up muleme kwewuluntaza nammwe kiri kye mutidde okwogera nze nkyogedde twebale tweyanziza Dr. ndowooza Dr. kikoledde mu gurupu naye ndowooza kyandiba kirisinjula ekyaki kyagambye tuleme okwewuluntuza kuba aleese olunyiriri alisinjula yeewuluntaza akitegedde kati abadde aleese obulimba adda tuleeseko obulimba nga bwe yakola ku luli ensoma ya Kayibanda ng'agisoma Bayibuli. Ekigambo ekirala kyekyeggulu. Mu Luganda ebigambo bino byonna tubiyita ggulu. Akatono niyo oyinza okwogerako nti waggulu. Tuyina ekigambo okuva wano we tuli nga tudda waggulu tuyitawo sky. Kasita ebintu bikusukkako kugenda waggulu eba sky. Naye mu Luganda sky wobuuza omwana aba agamba vunula ki? Banga. Ono agambye nti bbanga kankukkirize bw'otyo tujja kugenda naawolala ate bw'agenda waggulu okusinga ebbanga ono lyagambye naye nga si kituufu waliyo kye bayita firmament Bwengula. Ayagambye nti bwengula naye nakyo kikyamu kubanga ekyo kakati ate kye bayita ebbanga kubanga ate waliyo n'ekirala ekiri okusukka ki ebbanga egundi eyo firmament then ate ne twongera egundi constellations we zibeera emunyenye ezo z'oyogerako emunyenye constellations n'enjuba kubanga ffe tulaba wano enjuba emu ne mu bbanga mulimu enjuba ezisukka 5 mu Milky Way system yokka eri gye tulimu ffe wano mulimu enjuba 225 Milky Way kyokka gundi constellations zisukka 10 kati ate ne tubeerayo ne kye bayita heaven. Kakati omuntu buli ekimubulako nga takiraba na maaso ge akitwala mu lubaale kakimubulako kiri mu bbanga ne bw'abanga bizinensi emuguddeko oba emunuka banaye nsigadde muki mu bbanga naye aba ali kuki ku ttaka wano naye nga nsigadde mu bbanga kakati Katonda olw'okuba tetumulaba naki n'amaaso twogera ali luddawa naye fact is Katonda ali omnipresent buli muwamu waakola ki waali ali omnipresent naye Kristo waaliwa Katonda bulwamu wali tonziriramu ne Yesu ali tonziriramu
bayibuli agambye ali wa kitaawe kati yogera kale ali wani wa kitaawe ali luddawa ate kati wulira kati waliwo ono baga eggulu erisooka eggulu eryokubiri aba ayogera ku sky firmament ne heaven. Okay. Ngenda wazisa busolo ne katono nnyo wanyi muzeeyi mbadde njagala kuddamu kusoma lunyiriri lwa lubereberye essuulemu olunyiriri olw'omukaaga olw'omusanvu olw'omulala. Ennyiriri ezo zombi zonsatu essere kubanga waliwo awo ekintu Katonda kyayogera nga kituliraanya nnyo. Agamba bw'ati kati tuli ku lunyiriri luno olw'omukaaga. And God said, let there be a firmament in the midst of waters. Let it divide the waters from the waters. Ekyo kyali kyakwawula amazzi agali mu ggulu n'agali ku nsi, wakati w'amazzi agali mu bire n'amazzi agali ku nsi kuno. Katonda yagamba kyekyo kyawule ekikyawula bakiyita ggulu. Kankusomere lwaki agamba bw'ati, and God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven. Yes. Kakati ekyo ekigambo kikalubira wa wakati w'amazzi agali mu bire n'amazzi agali mu nnyanja agalinga agatudde mu beseni nga bw'olaba Victoria oba ennyanja yonna endala. Katonda yagamba nti wakati w'ago amazzi waliwo eggulu. Bayibuli kyeva eyogera ku ggulu eryokusatu kubanga eggulu lirabika mu mirundi esatu. Eggulu lino lye tulabako mwe tutambulira okuva w'oyimiridde okutuuka awatuuka ebire ebisookerwako eryo ggulu. Eggulu eryokubiri erimu emunyenye. Eggulu eryokusatu ye wali Katonda. Mukaluubirirwa wakati mu eggulu eryammwe kibatawanya lirimu lwakubanga eryammwe mwaliteekamu abawala ne bamalaaya n'ebirala kyeriva litabuka. Litabuka lwakubanga lirimu ebintu ebitalina possibility kubaayo. Ebintu bya Katonda ebiri mu Bayibuli mubikubako ekifuba mujja bigwako bwiriri. Kansirike mbawulirize eggulu lyangu nnyo okulaba era bwe tugamba nti ffe ewaffe mu ggulu era eyo gye tulina omulokozi waffe okufa twogera ku ggulu lyakusatu sirisooka erisooka lirina wano kenyimiridde wano bwenti ndiyimiriddemu ekitundu ndi ku nsi ate nga neggulu ndikombyeko katono erisooka anyimirereko awo nabo oba nga ako sofa kategerekese. Kale zisa busolo wuno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abanda bana bampulisa abamanyi n'abatanga kumanya mundabye nze Sheikh Zisa Busolo nakula bikweli osiba. Kale bannange ekintu kino lwali kikulu nnyo. Lubo wanja kuwa omulimu bikulesula te hadidi ekubere kumpi nnyo. Hadidi ekubere ki kumpi nnyo ejja kutandika bwekyo naye ekikulu al-ilm wal-fahm okumanya n'okutegeera eri Mukama Katonda tulina okubaamu okumanya n'okutegeera al-ilm wal-fahm okumanya n'okutegeera bitubeerengamu ffe ddala abali mu kwagala Katonda n'okufumiitiriza tufakkir wa tufakkir okufumiitiriza n'okulowoolereza ko Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebyo kubanga tobirina nga tolina kumanya nakutegeera nga tolina kufumiitiriza nakulowoolereza ebya Katonda ojja bikubaganya mu nnyo empawa. N'olwekyo tubanga tukubya Katonda tubeere n'okumanya n'okutegeera ate okufumiitiriza n'okulowoolereza ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ngenze ku suratul Hadid bikula suratul Hadid nja kusoma Luwarabu olye Sheikh Alwawa asoka abavunyi Oluganda. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim. Lahu mulku samawati wa samaayakum. Isokera gawe tandikira ddala. Suratul Hadid. Atano musa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول وآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الحديد السورة ya 5 olunyiriri olusooka byawula Katonda nga bimutendereza ebyo byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi, naye ye w'ekitiibwa omukakasa w'ebigambo. Eyokubiri, ye nannyini bufuzi bw'eggulu n'ensi, yagaba obulamu era yabuggyawo, naye muyinza ku buli kintu. Olwokusatu, ye yasookawo era ye w'enkomerero ow'okusigalawo obugenderevu, era ye mweyolefu eyeeyoleka mu buli kintu, era ye w'omunda omwekusifu atalabwako, naye amanyi buli kintu. Olwokuna, ye yatonda eggulu n'ensi mu nnaku 6, bwe yamala nakkalira ku arushi. Amanyi byonna byonna ebiyingira mu nsi n'ebyo ebivaamu, n'ebyo ebika okuva mu ggulu, n'ebyo ebirinnya okuva mu lyo, naye ali wamu nammwe buli wonna we mubeera muli, ne Katonda alaba ebyo byonna bye mukola. Olwokutaano, Seeka lwamaliza nalwo, ye nannyini bufuzi bw'eggulu n'ensi, ne Katonda n'eri Katonda ebigambo byonna gye bidda. Tewali awakanya. Ekisooka ani ono abadde ayogera? Allah subhanahu. Qur'an al-Karim kitabu min Allah, okuva Mukama Katonda, Katonda yatulagira mu Qur'an. Sebo Okulagira n'okwogira. Qur'an bwebanga ebyogedde biske kuva ku Lahul Mahfuz nebiruka ku Jibril nebiruka ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nebisomerwa. Kati chairman wadoguza wawaddewo akantu katono nnyo agambye wano era mu lunyiriri lwe batusomedde nti olwokumeka olwokuna si wakanya zembuuza kibuuzo wagambidde nti Katonda ali waggulu ne mu nsi era yatonda eggulu n'ensi mu nnaku 6, naye wawaddewo akantu akaga nti naye ali wamu nammwe buli wonna we muba muli, ne Katonda alaba byonna bye mukola. Bw'oba oli ku musalaani abeerawo. babuuzo Mbuuza Sheeka. Nakugamba chairman saagala kumbuuza bya butaliimu. Ebibuuzo ebinyomola Katonda saagala kubimbuuza. Ati agambye abeera buli wonna. ono eyamututa Addis Ababa bonga tebamugize. Naye ati agambye nti buli wonna we muba muli, buli wonna Allah agamba bonna we muba muli abeera waali. Okay, ku musalaani aveeyo. Soko Allah mutoyi tabeerayo. Allah atyayo kati yogera. Anti atyayo mutoyi. Yogera nyonnyola kati heaven ziwano gye boogera kuba eggulu. Nensi oyagala okudduka Allah. Ogenda mu
zisa busolo bumunyiziza banayaganya okunyuma nedda Haji tanayogera Haji muzindalo guli wuwona atidde okwogera ku Allah kati wano aya gyalese gwogisomye ginnyonnyole kwanga ayogedde ku gulugulu ki eno Katonda ono gyali Katonda Allah ono gyali tanayogera nti ali mu ggulu agambye ye Katonda w'eggulu olunyiri bwe lugamba era wenakusomye n'ensi kakati abatuwuliriza ennaku ezo omuwuliriza yabuuziza ekibuuzo n'agamba nti Yesu tumulaba ku mbaga ekaana naye ani yali awasa abantu tubakubiriza muleme kubuuza bibuuzo bitabayamba kuyingira ggulu oba kubatwala mu geyeena. Era lumu twaliko wano mu programu zaffe zetubeera nazo wano eyali manya kyo byosoma obitegeera. Era omusajja n'abuuza nti Kaana bwe yamala okutta muganda we Aberi Kaini n'agenda mu nsi zeeyo, Bayibuli n'egamba nti n'agenda mu nsi zeeyo n'awasa. Ng'omuwuliriza abuuza yawasaawa awataali bantu mu kiseera ekyo. Ebibuuzo bwe bityo era omukulu oyo eyali ku puroguramu eyo yali gyagenda ye yamwanukula n'amugamba nti ekyo kikuyambirawa okuyingiza eggulu oba okutwala mu ggayire. Kati ebibuuzo bwe bityo bye mubuuza tetwagala mu bibuuze, tebiina kye bijja kubayamba kubanga ffe tujja wano kubannyonnyola bigambo bya Katonda bye yayogera n'ababaka bannabbi nga Yesu ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati sebe eggulu ensonga yange emaze njimaze ogirungana. Eggulu wadde erumidde naye kale eggulu ddala ne ejjana ndala. Ejjana ngazi nnyo okusinga ensi n'eggulu okusinziira ku Qur'ani, ate nga abagenda mu jjana ffe tugenda kusasulwa bakyala. Oba batusasula ki oba batusasula ki? Kati waliwo abasaalirwa obutalya kabizi eri bagenda kukasa nga Sheikh Amani muggulu mu jjana ate oba waliyo omwenge ate muggulu teri mbizi ate bano bagutugaana naye mu jjana waliyo omwenge waliyo omugo okulakuta amata waliyo egikulukuta omubisi. Kati ebyo byonna ffe tugenda mu jjana kusasulwa oba mwe mugenda mu ggulu kuwondowa. Nze ndabanga abali mu bbanga abantu mwegendereze kubanga Yesu Kristo agambye mu Matayo 19 olunyiriri lwa 3 29 n'olwa 3 nti buli erese ekintu kye kuno ku nsi agenda kifuna emirundi 10 ku nsi kuno ne mu ggulu. Kati bwe muba mumanye nti mu ggulu teriyo kusasulwa mukumunoonya ki? Ffe tumanye nti mugenda ffena tugenda kusasulwa. Sewe ekitutwala mu jjana kufuna ebyo ebyatusubwa oba akawala kansaaliza kuno eri Katonda agambye waliyo abakyala benkutegekedde 7 olondamu gw'oyagala n'oga nti leero kambulewo n'ono. Kati eryo ssanyu lyange kubanga kwano neesubya. Era lumu mukulu gyagenda wano yatubuuza ekibuuzo naga nti byonna bye mwagala mu ggulu mu jjana bigenda kubeerako, nze waliyo ebitagenda kubeerayo era nga kuno ku nsi nina obifuna. Ye kaliyo ki? Ono muno kaliyo ki mu ggulu taliyo. Ate ono omusanga wa nkutte mukazi wange ngenze gye bampa enju yange
oba ejjana yange bitande ebyewuuba ndi eyo nzekka n'owowe wange kati kaliyoki ndi mulaba ddi kati kuno ku nsi mulaba era nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti eriisa erisooka liryo bw'otunuulira omukazi erisooka liryo eryokubiri lya sitaani kati nze bwe ntunulayo sijjaayo kuba bwonna addamu otunula sitaani yanaaba atunula. Okay, so omusiraamu agenda obulamu bugenda kuggweera mu jjana kusasulwa kasita oyingirayo bwoti tegenda nakuba kusinza nga bikomye ate mu jjana teri okay. Haji okireese bulungi kati nze ku kibuuzo kye nateeka mu mmeeza wano ng'era naawe enzirayo kwagwe kennyini gwe wakisimbira amannyo omuntu asinziza mu muzigiti agenda muki mu jjana omuntu asinziza mu kkanisa ye akugamba agenda mu ggulu bannange basigala beebamu lwa nsonga bbiri olw'ensonga abaana abaatuula ebibuuzo ebya P7 naye nga baafuna empapula okuva mu UNEB bakola ebigezo naye waliwo abaana be babbako sente zaabwe ne babaleetera effeeke ebigezo nabo baakola era ne babagamba nti era mugenda kuyita naye tebaayita kakati be bakristaayo sebo bakristaayo bali mu bbanga bakola ebigezo ebiri feeke ndowooza omatidde kale sebo. Okay, abatugoberera wetulyawo tumaze okuwuliriza bonna tusigaza mulumba ndyoke nzije gye muli muteeketeeka amasimu tulyoke tuwuliziganye mukitegedde olwedde tutandise okulaba abasinziza mu muzigiti bo bagenda mu jjana bagenda mu masanyu bagenda bo bagenda kusasulwa naye obupiira bunaabeerayo kuba buvamu ono noddamu tegenda kuba ndwadde tegenda kubeera toyireti tegenda kubeera birala ebyo byonna ebyenyaza teri omuntu olya byolidde byonna byonna n'oyisa mukka kale mulumbe dakika zo 10 ziizo bw'omaliriza ndyoke nfune kubatuwuliriza katuwuliziganye tujesunga olwesu neyanziza se moderator neyanzege kulowulira bwa program ya feno zenga bwendaba abali ku Dream TV BTV Dr. Impact Radio Rasa Mayinja mbasaamu nnyo ekitiibwa mukadde waffe Dr. Joseph Siradda zengaze sirema kwebaza naffe okutukkiriza akamukujja okutuulako mu studio bweti netuteesa omwaganya gw'empewo n'okutuwabulanga mu nsobi zetukola wano n'otulunganya n'otatulekerera yadde obaako byobadde okwasagala n'okoowa oba oba okooye ekyo nze neebaza abatuwuliriza baffe abakubi b'amasimu n'abatukubira ku ssimu zaffe ez'omu ngalo nga tuvudde mu studio nammwe kye mukola ky'amaanyi neebaza abakristaayo abakkiririza mu ggulu abasomesezza era sirema kwebaza n'abasiraamu aboogedde kubanga boogedde kye bakkiriza era kye baligera puroguramu ega nti nze nga bwendaba twogera ku bintu bibiri twogera ku kye bayita eggulu twogera ku kye bayita jjana kikakase ne tukikkaanyizaako ddala ffenna abali wano okusinziira ku basomesa ab'enjawulo ng'abasiraamu balina ekifo kya njawulo gye balaga era bakiyita jjana n'abakristaayo abakkiriza ku Kristo Yesu mukama waffe sinnalabayo yegomba kifo kye bayita jjana olw'ebyo ebiriyo n'enteekateeka ey'amatinkani ng'empale z'abasomi tebitegeerekeka ebiriyo era byanjawulo nnyo ku kifo ekiyitibwa eggulu kaakati nze ntandise bwe nti yadde nga nina byempulidde nja kugenda nga mbittaanya mpolampola naye nze ŋŋamba nti ebifo bino byanjawulo lwaki kubanga kye bayita eggulu amakulu g'ekigambo ggulu
gye tulaga amakulu gaakyo kyokka kyokka kiyitibwa kitegeeza ekifo ekirimu obutuukirivu n'emirembe. Mukalu kiyakikonyeeko ekyo nga kyawokanira ddala ku bifo ebirala omuntu byayinza okulowoolezaamu okugendamu oba oli awo nga n'okubaayo tebiriiyo. Naye ffe tulina obukakafu bwa mirundi 2-3 era bw'obanga oyagadde kuleeta qualifications eziraga ekifo gye tulaga byo biwerera ddala. Kati munzikirize nnyonnyole bwe nti Peetero ekyokubiri essula 3 layini ya 13-14 Bayibuli eyogera nga nawuliddeko abagamba eggulu ligenda kuvaawo ligenda kuzingibwako nga olupapula ng'omuzingo gw'ekitabo naye buba bugayaavu na butafaayo kutegeera kye bagenda kuzingako. Naye Kaaya annyonnyodde Firmament n'ebirala ne Sky ne Dokita n'akittaanyaako. Kati kino ekifo kiyitibwa ekifo eky'emirembe eky'essanyu ekituulamu obutuukirivu. Ye Peetero ekyokubiri essula 3 layini ya 13-14 Bayibuli gati kale nga bwe yasuubiza tusuubira eggulu erijja n'ensi empya obutuukirivu bwe butuula. Eno Bayibuli weyogera ku butuukirivu bwe butuula teyogera ku kye bayita jjana, kubanga bw'olowooza ku jjana nga bwe baginnyonnyodde nti egenda kubeeramu obugwenyufu bamalaaya obutimba bw'ensiri bubeereyo, ebibumba by'ebyennyanja bibeereyo. Ekyo nja kyogerako katono. Kati kansooke njogere ku ggulu. Lwaki eggulu obutuukirivu mwe butuula? Kubanga buli atuula mu ggulu abeera mu butuukirivu. Lwaki? Setaani bwe yayonoona nga tannayitibwa Setaani ng'akyali malayika Lucifer, yali mu ggulu omutudde obutuukirivu omujjudde obutuukirivu. Naye bwe yakola kampeni y'okwagala okuwamba obuyinza bwa Katonda n'entebe y'obwakatonda abeere Katonda, yagobwayo. Naye mu kugobebwa kwe mu ggulu Bayibuli ega nti eggulu lyasanyuka ng'asuuliddwa ku nsi. Bayibuli enaga nti kale mujaguze musanyuke eggulu mujaguze, kubanga abadde aloopa Abaganda baffe emisala n'ekira akoze eki? Asuuliddwa. Kati eggulu ne lifuna obutuukirivu kubanga abadde alyonoona avuddemu. N'agenda mu jjana. Yasookayo Abasiraamu. Weewuunye nti Setaani bw'asuulibwa ng'amaze n'okulimbalimba abantu ebitonde ebituukirivu ebiri mu ggulu, yasuulibwa ku nsi. Ekikwewuunyisa nti ne Adamu bw'ajja wano ku nsi, Adamu eyali atondeddwa ku nsi nga ye muntu omuberyeberye, naye n'amutabbira enjiri bagiyita ki, n'amutabbira obulimba n'amukyamya. Kati ewaffe Adamu tulaba nga mu kumukyamya ewaffe mu Bukristaayo Adamu aleese kibi. Ekikwewuunyisa ewaffe Adamu bw'abanga yaleese ekibi mu nsi nga Setaani amulimbi, eri abaleeta Busiraamu. Ye Musiraamu omuberyeberye Muhammadi. Nze nkusomera Abasiraamu bye bakkiriza nti kubanga bw'osoma ssula ey'okusatu aya ejja kuba ya 10:13 gani kaana nnaasu ummatan waahida, abantu baali ekibiina kimu. Faba'atha Allahu nabiyyiina mubashiriina wa mundhiriina wa anzala ma'ahu alkitaab. Abantu bwe banga baali ekibiina kimu ekigobera eddiini emu, nabbi Adamu gye yaleeta ey'Obusiraamu. Ewaffe Adamu kibi eri abaleetedde Busiraamu butabuliiki. Era Obusiraamu bwe buyimirizaawo jjana. Gundi bwe yagenda kati bw'osoma Qur'ani eno n'ekutegeeza bweti obanga Adamu aleese Busiraamu, jjana erabika y'Abasiraamu. 7:21 mu Qur'ani. Qur'ani kyebega nze Setaani ayogera wano, nze mbabuulidde ekituufu. N'olwekyo mutwale kye mbagamba nga kye kituufu, kubanga nze nabasooka okubeera wano mu jjana. Ne mu ggulu yasooka. Kati Setaani n'olwaleero yeegirisiza mu Busiraamu. Setaani bw'abeera Omusiraamu, Amaani Musiraamu, Hajiru wa Musiraamu, Zisa Busolo Musiraamu. Kati ne bakwata ekkubo ly'ekyo kye bayita jjana. Saagala kuwulira ku kye bayita jjana nga nze gyendaga, Mukama mwebaza. Kati nze ne nteeka essira ku kye bayita eggulu.
bwe nteekesera ku kye bayita eggulu obijamukutya okumanya babuuza eri nti eggulu lino waliwo abalirimu kaakati olwaleero nti ye ani eriyo abakadde 24 eriyo ebiramu 4 mukama waffe yesu gye yava najja era bw'osoma Ekkola tumissulemu olunya olw'omunaana lwa 9 baamulaba n'amaaso g'abantu abali ku nsi ng'addayo naga nti abasajja ab'eggalira kiki ekibayimiriza nga mutunulira mu ggulu oyo yesu abajjiddwako okutwalibwa mu ggulu nga bwe yagamba alikomawo bw'atyo nga bwe mulabye agenda kati okukomawo kwa yesu si kirala akomawo wano kututwala naffe gy'ali kuba ayogera mu kitabo kya Yokaana essula 17 olunya olw'ekkumi nga kitange njagala nze wendinze nabo bewampa we baba babeera ekyo nkimaze nga nze ngenda mu kye bayita eggulu Eriya n'abeera mu ggulu Enoka n'abeera mu ggulu kaakati eggulu lino neemanyira ddala nti kifo kikakafu Bafilipi 3:2 nagandi kubanga ffe waffe mu ggulu era mu ggulu gye tusuubira omulokozi Yesu okuva era olukoma bwe papa agenda kusookera ku kino kuwaanyisa kitiibwa kya mibiri gyaffe gufaanane ng'emibiri ekyo nenkimanya tuddamu okumanya bwe tuwulira matinkani mu kye bayita eggulu oli abadde ayogedde ebya Ethiopia sijja kubiddamu ebyo byakyana kituufu naye njagala abantu bategere ku kye bayita eggulu ono bw'agamba eggulu okuvaawo osoma Isaaya 3:4 olunya olwokuna boogera ku kaaya byabadde annyonnyola ne mukadde waffe dokita nga nnyonnyola lubereberemu 6:7 na ebbanga n'aliyita eggulu ebyo bivaawo naye ne yeerabira nti mu Isaaya 3:4 waliwo Isaaya 6:22 nga lugamba nti eggulu erijja n'ensi empya by'entonda bwe bigenda osigala mu maaso gammwe ebyo bipya bwe butuukirivu bwe butuula era ffe tusuubira nti bw'ogamba ndi kati Katonda aliwa Katonda ali mu kifo ekibeeramu obutuukirivu bwonna naye kati bw'obala ndi kati eggulu liriddawa eggulu nsongeraayo nja kusooka ku lino lye bayita sikaali naye waliwo kye bayita obutuukirivu we tosobola kusonga Katonda waali kuba Katonda ali mu butuukirivu Mukama waffe Yesu ali mu butuukirivu Eriya ali mu butuukirivu Enoka ali mu butuukirivu buli eyagenda mu ggulu Musa ali mu butuukirivu kaakati abo ndabira ddala nti tosobola kusonga we bali kye bayita eggulu jana kyotasobola kugamba muntu ne bwaba mwana muto basheeke nsongera ku ggulu era twogera ku kye bayita jjana naye situmanyi waweeri kakati ffe eggulu tumanyi obukakafu obwo nga gye buli nti gyeriri n'olwaleero waliwo abaliwo nga baaliko ku nsi nga bali mu ggulu era eggulu eryo lirimu ebifo ebiwera bwe mba nnyonnyodde eggulu obudde bukya ne buziba kankusomera ebyokunyiriri nga 2 bw'osoma Bebulaniya essula ejja kuba ya 11 olunyunyiriri luno lujja kuba lwa 16 kati amaanyi bino bye bimwewuunyisa boogedde ekibuga boogedde ensi boogedde kiki naye ate wuliriza bayibuli erikiriya bayibuli egamba bwe tulunya olw'16 naye kaakano beegomba ensi esinga obulungi yeeyo mu ggulu eggulu lirimu ate ekintu kye bayita ensi namba Katonda kyava alema okukwatibwa ensonyi ku lwabo okuyitibwa nga Katonda waabwe akaddako kubanga yabateekerateekera ekibuga ensi ate kibuga ate ekibuga ne kibeeramu ebifo ate ebifo ne bibeeramu ennyumba Yesu kyava aga nti ŋŋenda era obanga ŋŋenda kubateekerateekera ekifo kitegeeza Yesu yagenda mu kye bayita eggulu ate ng'eggulu lirimu kye bayita ensi ate ensi neebeeramu kye bayita ekibuga ate ekibuga ne kibeeramu ennyumba ey'emirembe kye bayise ekifo ate ebifo ne bibeera byanjawulo kakati ffe tulina enkizo nti bwe tutuuka okufuna omukisa tulina omukulembeze waffe atutwala mu kifo ekituufu nga bamuyita Yesu tebatutwala mu nnimiro kubanga jjana bano batidde butyo bategeeza kitegeeza ki naye bw'osoma essula ey'e7:8 suratu Naba essula y'amawulire aya ey'e16 aya egamba nti wajannaatin alfaafa
n'amalibira amasekati kati nze abantu nze ndi webucho nimye bikajjo nkoye nisho kuchere nkoye nimye kasoli nkoye kakati ate baga nti ogenda mu kye bayita jana mbuuza jana gyontwale kiyitibwaki kitegeeza nimiro nako okulima tsewo kakati ate bano bagenda mu nimiro kati ekibuuzo kyeki kubikulirwa 2 ndako tonjogereramu babikulewo mwezi wano ate ne Yesu yagamba bato haji wabadde ayogera amaani sibonirako mwayogedde naninga ataliiwo nesirika kati toswalira ku midiya mbadde nsaba osirike essuula ya53 suratu bagiyita suratu najim nja kusoma aya nga 3 kunya aya ye13 eye14 neye15 ate nkutte Qur'an murabit empandiike nga yakyusibwa Nairobi nvaako Pakistania Nairobi kakati uliriza Nairobi haja agambye n'amaani kambagatte mu mugugu ogw'endiboota eno twale gye njagala lwaki amaani yalinge n'agamba nti nsoma Qur'an eno essula ya 2 aya 225 egamba nti Allah mugazi entebe yagaziwa eri buli wamu okulekanga Allah akonta n'ebigambo bye kati leero ogenda kunnyamba ombuulire entebe ye bwebanga zeeririddawo bw'osoma essula ye11 nga sinasoma 5 aya ey'omusanvu egamba kana arishu ala limai entebe ya Allah eri ku mazzi kati njagala kumanya amazzi galiwo entebe ye arishu eri ekyo kimu bwebanga ngazi eri mu nnyanja mujja tubuulira entebe ye Allah gyatuulako lwagambye eri kuki ku mazzi ekyo kimu haji n'agamba era ffe jana ngazi nnyo yenkanankana eggulu n'ensi tetuyinza na kumanya waweeri kati wuliriza nze olwaleero jana bwe nasoma Qur'an eno mpuku Bin Laden mwe baafiira Saddam n'abalala aya egamba bweti mazina era yamulaba malayika Jibuliru bagamba Muhammadi omulundi omulala we yamulabira we wali omuti gwe bayita asidratu alimuntaha awakomwa asidratu alimuntaha wakanyokozesa obuddeno wekuli omuti ogusirika Muhammadi we yalabira Jibuliru we wali omuti oguyitibwa asidratu alimuntaha weguli we wali ejjana eyokuwummula bamalayika we bakoma kati atandika omuti ogwo guyitibwa asidratu alimuntaha gwe gwogerebwako mu miraji wano nabbi Muhammad we yalabira malayika Jibuliru omulundi omulala omulundi ogwokubiri awo yamuleetera obubaka ng'ali mu mpuku ku lusozi Makka ku mulundi ogwasooka kati njagala kumanya omuti guno we guli we wali jana haji ogambye nti jana ngazi yenkanankana eggulu n'ensi naye wansi w'omuti guno asidratu alimuntaha wansi waago we wali jana ekibuuzo kyange ekisooka omuti gusangibwawa mu kontinenti ki district ki saza ki kyalo ki era guliriddawa kubanga we guli wansi waago we wali ejjana era amala n'agamba awo Muhammad we yalabira malayika Jibuliru nga bwogerwako mu miraji era awo omuti ogwo we guli asidratu alimuntaha Muhammad we yalabira malayika ng'ali mu mpuku alihira ekibuuzo tunnyonnyole ku mpuku n'omuti n'eggulu jana eriwa ekyo kikuyambirawa okutwala mu geyeena oba okuyingiza eggulu byenasoose okutangaza ekyo tekitegeerekese haji wajja wano kusokoola Allah ekyo kibuuzo kyabuuzizza kyabusiru aya ya Qur'ani ebadde etegeerekeka kubanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinnya mu ggulu n'agenda ne Jibuliru kale yaloota yagenda bw'aba yaloota n'aleeta eswala y'ekirooto tugitwala era ebintu bye aya zonna waliwo yakka emisana maliriza aya zonna kuliko yakka emisana abakulu bano mwami Sonko bwaba esooka teyali endeko mulumba katono wanji dokita eyasooka yali mu mpuku dokita mumujeyo
kyakuva Jani. essuula eno eya20 Raji. kuva 2 ntuuseewo olunyiriro lwa 22 the Lord said to Moses that thou shalt say unto the children of Israel, you have seen that I have talked with you from heaven. You shall not make with me gods of silver, neither shall you make me unto gods of gold. Ekibuuzo kikino Katonda yayogera amateeka 10 nga agajja ng'ayogerera mu ggulu n'agamba abaana ba Isirayiri mulabidde ddala nga nze njogedde nammwe nga ndi mu ggulu. Kakati Katonda yasinziddeko mu jjana n'ayogera ekyo kimu. siwulidde Ekyokubiri bw'aba yayogera ki ng'ali mu jjana era Allah akola ki mu jjana mazima kubanga ejjana ate mumpulidde ng'eyammwe oba eyammwe ejjana kintu kyammwe kifo kyammwe kubaweera mu mpeera kusasulwa okikusasulwa naye mbuuza naye abeerayo ako kekagenda okusomera naye nze mbagati Katonda ffe atugamba yayogera ng'ayogerera mu ggulu kandi mumala okuanalyzingako bekaba kaganye kuba eddakiika zeezo emuli baddembe tunaabasanga nze ebigambo si bingi bitono kale sebo omukulu wa ekintu ekyomusomulundi mu surati Najm arusi ya Allah sebo pastor Serwadda oyogedde emitendera gy'amazzi gya mirundi 3 naye amazzi agafa agawano bahar ennyanja n'amazzi akati ejjana arusi ya Allah kyagala tenjagala mutegeere arusi ya Allah eri kuki eri ku mazzi ag'omutendera gusatu oguli waggulu eri Katonda amazzi agamu bbanga amazzi ag'oku nnyanja n'amazzi agaliko omwogezi wa allo nina ekitundu ky'eddakiika kankikozese bulungi mwali moderator haji tujja kukitandika ekyange kya kigambo kimu abantu abali bamujjana ekirabo kye bagenda okusooka okufuna kwe kulabako Allah ekyokubiri nga ekitegeeza wakubeera mwabiri amateeka 10 agaweebwa mu Musa kimanyi nti mu Bayibuli tegali 10 mulumba kamalirizo n'amaanyi adongo mu ddakiika emu yokka tuve wano bwe gaba gali 10 kyemaliriza nakyo mulumba kamalirize bwe tubanga twogera wano maliriza nze siri mu lutalo sijja kusinga naye nsomesa ate maliye eddakiika zange oba ebula kitundu nja kikozesa Katonda waffe Bayibuli egamba mu Zabbuli essula ya 53 olunyolo olwokubiri Katonda yatunula ku baana b'abantu ng'ayima mu ggulu alabe nga waliwo abategeera abanoonya Katonda naye Katonda waffe tali limited Katonda yalabikira mu muliro naawe otubuza oyo ndakika yuwa ate tebalina mu ggulu yalabikira mu nsi Katonda tasobola kwogerera wali muliro tasobola kwogerera wali teyalinya ku lusozi Sinaayi yatuza abalokoka tugende babalokose neyanziza baapatana tenda yakutuyingirira nga twogera ku kusansonga njagala okugamba manyinaze ne muganda wange abadde atulaba n'atuliriza twala obudde n'omutawaana okusengejja abantu bolaba wano ayogedde ensonga erimu omuzinzi etegerekeka bw'osalewo nga gwe Katonda bw'akuluŋŋamiza gamba bwenti gamu ebigambo bino nno olwaleero gamba nti ayi Yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyo n'ekikkiriza era nsazeewo n'omutima gwange nekakasa n'akamwa kange ndokose
negaana byonna ebadde bitawaanya obulamu bwange negaana sitaani nenkolayo yonna ebuzaabuza ntegedde ekituufu ngaeggulu kyekifo ekituufu era yesu gye wagenda era okomawo ntwale mu linnya lya mukama waffe noonya wonna awali ekkanisa eriko omwoyo y'abalokole ogenda okuŋŋaane otandika okuyigirizibwa ebigambo ebiriko omwoyo mu linnya lya mukama waffe yesu nkusabidde omukisa. Okay, tujja kutandikirawo sande ejja tutegeere Allah naye mujjana gyali bano bajja kuba bali mu nnimiro zaabwe nga gyali byonna tujja kubitandikirako sande ejja. Mbere bulungi mweraba.